hakuba nyohe nekinta kubasa kandi ekiguresa ari kubasa kuba nabasa nekinta kubasa ekikansara ari kubasa konka omuntu yarga iwo kumbuza na itori kingo ko hiwe nko hashe obana bampo mu rumo kakora interview nyo tindarebere no wampandikire bo nangwa yateje answer taheje rumyagariki mo kubakora nsedraga itori kingo cyehiwe sedraga nko iwe nko hashe iwe nko tugire discipline abo kuba tutoija hakwekara kasa turiyo mu busingi turiyo meeting yitu nk'abanyarumiyaga abaki at any time at anywhere veni yinkwenda niyo nkutamu abone ateka ngumbete takweta ono buna yeta tekirizo tiyaguma mukatakorebi owekiriza kwenda kurra ebituganira no kwano bwenge nketo kandi ko kuteka mwejo hat kandi orugayo oreba obushemu butwine hat se drago murugaho kandi agumiza mu wari yose kandi se drago zonaziga ezo zonagabira kimuwagira oti ninzende no buzakubikumi kono na minutes ukamba kwa head niyo nagumiza munazitunga kandi automatically wabargira ukazarugamba ukashita nango no kuterera papa simu ngenda kwogera ku lwaye nale sogera ku lwange obashomesa ebyorukweto so ndyaha kubashomesa ebiteka rukungambe kugira ngo tutazasitwi tukaza kwekaragasa so kandi naningira omuntu kararye yagira ati bina iki kitu cyaba veteran bazurwanako nambwene koko zeitu yaziteri 23 nko kubona undi urugambe enkoko zeitu hano samba nazigaba enkoko emvunu umwani nazigabira ba veteran konka kangira ati abasha tenarubana nibagera ngo sedraga narundo mhana ubuza kuronda senta gazirewe shuare echo kibu nanye tusanze challenge ya amaanyi kite tuyambidwe eri abakulembeze betwalonda Kagala district y'Essemba bule tulina abakulembeze b'enaale abatatuyambye bagamba buli kimu kirina obudde bwakyo n'ebiro bituuse eri gavumenti nze kyenva nkubira gavumenti omulanga naddala secretariat y'enaale nga nze Ssaabakunzi w'ekisinde kino n'eggwanga lyange ne ku lw'enaale olw'obulungi bw'Abannayuganda kubanga tuyimiridde ku nsonga ssemasonga ekkumi ez'enaale tusazeewo tugende ku ground era tutegeeze enaale tutegeezewo ekitiibwa chairman wa party nti tulina obulumi bw'amaanyi era tusaba omukono gwammwe ogw'amaanyi okutuyamba kyetuvudde tusalawo twekolemu omulimu kubanga abakulembeze tebatukozeemu mulimu era tebatuyambye kyenva waggulu nga ntegeeza nti ne bwe wankubadde nti tuli banafu mu mbeera naye tuli bamaanyi mu ndowooza twewaddeyo okukolera NRM era tuli b'NRM tetuli bamyufu munda nga tuli bakiragala naye tuli bakyenvu ffenna command center buli agala okwesimba alina okujja asooka alipootinga gye muli ababuulire nyimiridde ntya bwe manzikidde mu kaadi y'NRM bw'aba ali incompetent tetukuwadde kaadi bw'agamba nti nze nzija nga opposition ajje nga opposition naye nga si we NRM
okusinga okugamba nti njide kadi ye NRM ebitalaba namboze nti munda kungulu oli wa green munda oli wa yellow kugira umujinya n'amani tukarondera ekibiina cyaitu bururu tukareba twagumizamu supportinga kandi cyaraba we nimbihiga mwimice turonde ubururu bwa NRM mwimice turondere museye akaruru mwimice supportinge ihanga ritu ahabo burungi bwihanga ritu n'abantu bona nibyo bice ekisingidde ddala okuleta ekibiina kya NRM okulaba nga kisebera mu disitulikiti y'Essembabule kubanga paanaawo constituencies ze tulinamu nuupu ekitabeerangawo lwa bunafu bw'abakulembeze obutakwatagana. Abakulembeze b'Essembabule balina ekizibu bwe bamala okuwangula akalulu bakola bwe batulu muntu n'agenda bibye ne babeera bwe batuuka mu paalamenti ng'olaba balwanagana bwe batuuka ku ground nga bagaana whereby nti no president nowakwata miliyoni 10 oba biliyoni n'agiteeka mu disitulikiti eno omukulembeze agikwata tayagala munne kumbe gwagiremesa naye wa NRM. Nolwekyo obutakwatagana bw'abakulembeze ba disitulikiti y'Essembabule y'ensonga emu ereetedde okulaba nga Ssembabule teva ku level kweri okutuuka ku level endala. NRM emyaka egibadde egiyise ebadde eronda President Museveni ku bitundu 99 ku 100 naye kakati abantu akalulu akawedde abantu abavubuka ne bagenda nga beesala olw'okuba nti tebasobodde kufuna bisuubizo bye baabawa nga balaba NRM ne balaba ng'etasobola bakolera naye nga ekireeta ekintu ekyo kireetera abakulembeze baffe tulina okuba nga tebasobola kutuusa ddoboozi lyaffe waggulu mu bakama baffe oba ku NRM secretariat. Awo onokolayo n'okugamba nti abantu baffe abeerw'emiyaga balina ebizibu bingi bye balina okugeza nga lw'emiyaga terina ddwaliro ettaka ly'eddwaliro bagenda otuzimbirako tetulina ttaka so ekintu ekyo kyazanyo NRM emabega okubanga abantu tebalina ddwaliro. Aboseremba tebembera meza ba NRM munonga obumwe tubakutikya ebituli kwetenga omwe mbagenda habo bigendererwa byabo konka bari NRM eruguru omunde etarumu mbwenu itwe nk'ekibiina eki kyatandikwaho ntuza kushwijema kandi turebe omuntu orikwetwa NRM kwarari tinyanga muntu opposition kugira ngo hagire FDC nari nupu narki hakuba nanye binkwenda yutu byorkwenda ebinkwenda Franka tibyorkwenda kandi Franka arikwenda tibyondukwenda kandi ubu government na government ya President Museveni obu yatwa mungu heije parties bakani mamungu nibye bona tubakuza kuguma mu NRM deni biriye bina bikaguma biri black no bakakikiriza bakinguza kumanya ngo heina baraze kunu heina baraze kuri konka nyowe kinstikingaho are we all Ugandans? Are we getting the same service at all costs at all times?